So much, Master of Ceremonies. Basaba ne banyabo kansooke kana akatono ate nga kakulu. Musajja wa Kabaka ono Patrick Mulwana gwe mumanyi nga Alien Skin y'omu ku bavubuka ba Kabaka abaagala eggwanga lyabwe ate nga libali ku mutima. Yampeereza ttiimu n'ansaba ng'agala tukole ffenna n'agamba nja kutambula naawe tukyuse abavubuka mu Uganda ne mu Buganda tubazze ku mulamwa. Nange ne mugamba nja kukwatako tubakyuse tubazze ku mulamwa. Ne tugamba tujja kukola n'ekiwandiiko ekitongole, tujja kutambula okuva ekisolo okutuuka ezombo tuzze abavubuka ba Uganda ku mulamwa ne Patrick Mulwana ono Alien Skin. Tumwaniriza nnyo. Kamawo okuwa ensi obubaka bwange ajja kujja ababuuzeeko ndowooza abakola n'ekyemusinga okumwagalako bwe guli katugende mu maaso. Your dream is your home. Abavubuka abato abakyalina ebirooto nga toyina mbuzi na nte zakutwalira bakatonda bakunaba ebyobufuzi, this is your platform. Munaawongayo ki? Wali abawongayo enkoko, wali abawongayo ente, buli abatwala amatooke, buli abatwala ensawo z'omuceere n'ebitereke ebirimu ebinyooka. Kakati mwe munaabijjawa? We must give a fair platform to all the younger people that have capacity, that have strength, that have courage to be part of the struggle for a new Uganda. This alliance is a new epoch we want to usher in. Let me speak about something that has been in the media, public media, and seemingly controversial. My senior brothers, the Honorable Michael Sennemabike, please rise. My senior comrade and brother, Samuel Rwega Mukako, and my young brother, Henry Ruboa, who are the MC hitherto. They have been spoken of as inconsistent. They have been spoken of as unreliable. Who of you is consistent? Who of you is reliable? Who of you knows their next day? These people, for me, epitomize our common struggle. They have been struggling and trying hard. If they're such a bad lot, that's why you are here, because they have been struggling. They're working so hard. They are not saints, neither am I one. I wake up every day and I make 100 decisions, but 20 of them are wrong decisions. I wake up every day to be better. They have been struggling. They need our common support to carry on the struggle. Abali eyo ababalenga ne mugamba lwaki Mabika akola nnyo, lwaki Lubega yakunga abantu, ababo yabasibidde mu nnyumba b'okunga. Come and we work. Please come and work. We have a big problem in the house. We have a big problem in this country that require our common effort, our common capacity, our different energies, our various efforts and energies and skills. They have done their part. Ajjanjaba omulwadde bw'obanga olowooza nti basobola kukulemberamu, baakuyisa okwabya olumbe, muleete omusika abaddira embigere. Bw'oba tolina musika, respect them. When they have challenges like all of us, we shall speak to these challenges like mature people. Tujja kwogera ku nsonga ezitukwatako. Ensonga ya Uganda nene nnyo. Nene nnyo okusinga Mabike, okusinga Lubega Mukaaku oba Lubowa. Nene okusinga nze. I'm only humble servant. Nsonga y'abantu baffe. That's why we rise every day to make a difference. This platform, the Democratic Alliance, in the coming month, will transform into an electoral platform. It is beginning as a civic platform. In a few months, we are consulting. It will be an electoral platform which will sponsor candidates, including a president, members of parliament, mayors, councillors, everywhere.
mulimu ebirooto byabwe bye baalina nga balina ebbeeni kiwanuka, ebirooto byabwe bye baalina nga batufuna obwetwaze, ebirooto ebyafa naye bazadde ffe abaana baabwe n'abazzukulu ekirema ggwe omwana oba omuzzukulu akikufunira. That's our task, that these our parents must go down their graves when they have seen at least the fruits of their sacrifice since independence. Ng'agamba nti bwe yeeraba yalinga nga Beeni Kiwanuka ne ngamba oli mu kuvuma famire ya Beeni Magufa omumanyi n'ekyo yali afaanana, tonnaba na kuzibulanga ositama. Friends, the task is huge, but it's not insurmountable. We can do it. The capacity within and without this place is enough for us to go home, to the villages, to the churches, to the mosques, to the councils of the villages we come from, to tell our people to dream again. Abantu baffe tibakyaloota balogoota na bulogootanyi, kubanga baaloota bye baaloota ne bigaana ne babivaako. It's our duty to do that. Olwaleero njala kwebaza mikwano gyange baganda bange bannamasaka mwe abansiga mu nsi eno ne munsindika okuweereza bannayuganda okutwaliza awamu. Buli kye nkoze kyonna nkikoze nga mmanyi nti nva buddu. I know at heart the struggles of our people in this country. I have moved every inch of this country. I have seen how our people are suffering. I have seen the neglect. I have witnessed firsthand what leadership or the lack of it does or has done and visited to this country. I have been to schools. I have been to hospitals. I have seen roads impassable. I have seen hospitals sick than the patients therein. I have seen children in schools sit on logs and stones. I have seen teachers moving barefoot. That is the kind of promise we must rekindle. The nature of dreams we must return on table as leaders. Inevitably, we might stumble in this our journey. When we stumble, support us to rise again. Like you hear today, support us to rise again. But we're sitala, mutukwateko tusituke tutambule, because we have a duty. Tulina omulimo ogw'okuggusa. Mubanga sidene, this will happen. And it will happen in our time. Changing this country is a job we must do in our time. Tetusobola kukwata abaana baffe ne tubalekera eggwanga erifaanana bwe riti. Oba ffe abalimu ku mbavu n'amaaso eggwanga lifaanana bwe riti, tuleke abaana baffe banaasobola n'okuva wansi ne babako kye bakola. For me and you, that is the job. Comrades, when you go out there, speak against pettiness. Speak against divisionism. Speak about self-interest. Speak against the kind of spirit that has killed our struggle for the last 4 years. For the last 4 years, one group of actors has had occasion to speak about one person, the name of Matthias Mpuuga. Has been their business for 4 years. Unfortunately, we have lost time, opportunity, and space. Mpuuga bamunywera mu kyayi nga wa majaani, bwe bazuuka balogoota na Mpuuga mutabani wa Nsamba. Tufiiriddwa emyaka 4. Tewali kuteesa, tewali kutuula, tewali kwegeyaamu, tewali kuwuliziganya, tewali kuwangana magezi. I want to announce that I am around and I'm going nowhere. Kubanga abavubuka b'okulembera abakwagala abakwerekera balina ebirooto okufaanana n'okuyisa
era baba kwegomba tobatwala nga balabebo si balabebo gwe mukama waabwe temuvuga kyemuvuganyako temuvuganya naye muyambagana mwenna ne musitulingana buli omu ayambe munne. I want to thank you for turning up. N'ogamba tugende tukole ne DA kubanga erimu omulamwa tutambule ffenna. We are going to work with you, support you to make sure that our younger people who look up to the art industry as a career, abavuka bangi nnyo batunulira ekisaawe eky'okuyimba ng'omusobola okuvaamu ekiguli amagala eddiba ne beeyimirizaawo ne famire zaabwe. Beetaaga kukwatirako, beetaaga kuyambako, tebeetaaga kuvumirirwa, tebeetaaga kusuulibwa, beetaaga okutubawulirize tutegeere nabo bye bayitamu. There are so many. They deserve our support. I want to thank you most sincerely for coming. Hi everyone. Should we use English oba tukozese luno? Kuba nze benkiikirira mu bamanyi. Kyemanyi Oluganda balumanyi nnyo. Kyamukisa nnyo leero abaami bawano okumpa platform obweti okuyimirirako waneeno nga active politician. Lwakuba mukulu wange ye byayogera bya buvunaanyizibwa ate nange byange byenjogera bya buvunaanyizibwa lwakuba biyisaamu amaaso. Kati awo mu makkati awo we babibuusiza amaaso we tuteerako ebyo ebikolwa naye nga naffe tuli baki tuli babuvunaanyizibwa. Sigenda kubawa mboozi ze mwagala kuwulira, sigenda kuyisaamu muntu yenna maaso yadde gwe ngenda okunyoomoola kubanga ekyo Fangoni ekimanyi sayidi gye twalonda ffe tubeerawo ng'abalumbibwa naye ate abali strong gwe bw'ojja ng'olaba tusirise leeta olutalo olwo lutukwase ojja kumanya abasirifu bano kyekibalimu. Naye ate olumu tetukozesebwa mu kulumba bantu era tetufunangayo nakadde kafumiitiriza nti tulumbagana ono, ebisinga batuwaayiriza. Naye bwe gutyo tebisoose ku ffe, buli mu bamukola ki? Nze nabadde mukomera era ensobi eziri mu kkomera nazirabye n'ebituufu ebiriyo nabikoze ki? Buli alinayo omuntu bwe mu kkomera afune akadde amusabireko nga naali mu kkomera bwe yeesabira. Si buli aliyo nti alina omusango ate si nti buli ali ebweru ye mutuukirivu ennyo. Nze ndi wano omusango gwasoose okunteekebwako mpita mu bumpimpi mumanye nze nabba akasimu ene mukulu wange yabbayo ebitaano mbu siwe kiri kati bodies of the same feathers ow'akasimu n'ow'ekido. Kitegeeza kwatagana ne stages enneneko bw'oba obba obbire ku level ekola ki? Ffe tugaba respect buli omu kubanga tulina ebigambo byaffe eri mu Fangoni. If you don't respect the elder oba the leaders of the people, kitegeeza you don't respect the people. Bw'otaba mu kitiibwa mukulembeze w'abantu oba weerimbise mu kifaananyi naye nga ggwe abataba